teriiko tebannagizaako. Mbeera yakungubaga kizikiza kwaziirana Miranga ku sayidi y'amawulire. Byebiddugavu bino byetutaddeko olunaku olwaleero. Mbeera si ya muzannyo, si ya kusaaga, naye wakati NMG nga yaswitchingiddwa off NTV, Spark TV, Daily Monitor, KFM, Dembe FM, ettaala eno representinga okuba nti nno wakati mu kizikiza tukyalina essuubi nti biyinza okutereera mu maaso awo. Katusuubire bannaffe aba NMG bonna tusobola okubagumya wonna we bali, okubaagaliza Mukama Katonda okubabeera, ssaako ne biriifu tiruliba olwo tujja kutereeranga eggwanga. Douglas yagenze yatandise okulima. Olaba bino Douglas Daginais. Namusanze ku hardware y'emu etunda bambi enkumbi. Ng'ali mu kulamuza miini. Dagi. Crystal Panda bambi. Namusanze katale k'ekibuye agala funa mudaala. Agenda kugula mudaala. Ewe abadde alina saaloni Komamboga. Tata alina okugattako ebirala. Kazaala bwana nalabye abantu bamuliko. Kazaala bwana musajja wattu. Ode yakawasa. Sudiru bya Luhanga. Ali ku ki musajja waffe? Namusanze ate yagenze wa Sudiru yennyini kumujjukiza nti oba amwinako Oluganda. Embeera gye tulimu mbi nnyo. Sudiru yagenze wa Sudiru Valeria. Nga musaba DNA. Bafaanaganya erinnya. Nza okuba nga naye muyindi. Sudiru bya Luhanga. Mbeera si nnungi bayibu. Linda Deni ali ku ki? Linda Deni namusanze ali ne mbadijje nga bali bagamba kati kyekiddako sente ziva eno night ez'ekyo tezimala. Nagamba agenda mu acting Lukman Ali. Linda Deni. Ayimuwa omulimu. Stella Nante mukazi wattu. Stella Nante. Bambi mwasuze mutya yaffe. Emu ku shows ezindeeta leeti. Kuleeta leeti ng'oddawa. Nga nva giraba. Mukazi wattu naye bambi. Kibi nnyo. Oba ali ku ki? So ate mic check. Yaliwa. Akawala ka mic check kano aka hostinga debate. Bambi. Kategedde. Kati bako kazaako ki nalabika agala genda mu busomesa. Kaali kasomesa. Kagala okugenda mu gattagatta bambi. Anwar Katamba ali ku ki? Anwar Katamba bangambye agenda mu Bumyu. Agenda kulima Bumyu. Kulima. Kulunda. Yonna. Yebangambye Solomon Kawesa ali wa Jjajja Jumba. Yatandise ate Oluganda mbu alumanyi nnyo, ebisoko biki ebyo eby'ennono. Flavia tumusiime. Yagambye omwami ali South Africa Kabura oba waliyo ekifo ku DSTV Super Sport. Mbeera si nnungi buli wamu. Eno ku Spark TV Joweria yakakola ekivulu. Ate bino byazze. Ekivulu kye kyali kyatambula kitya mpozi? Sagala na kujjukira kuba tubatwongera nnaku ku nnaku. Byali biwoobe. Kenzobe yayimbako. Winnie Success. Joweria wa Spark bambi. Winnie Success. Kakazi kattu. Kagala kugulawo kati byanjala. Neiro. Spa oba? Spa z'enjala ezo. Shafiki Kayima badde yakafuna omulimu ate ku ddembe. Shafiki yaliwa.
ono munene Owaddembe abadde mpozi naye bagigadde nabagaddewo Buule Gabriel ali kuki ayagala kuwulira njiri kati ogulawo kyaki kutandika kubuulira njiri sakalindemu Dorini Nasaasira aliwa ono washawa KFM kikazi kyattu bambi kyonna kisanze ku internal affairs kufuna passport ngaddawa kufuluma genda Saudi Arabia ewali Mirikibbe naku njereere ewali Mirikibbe Nasaasira jadda gyayagala okudda buli omu kugamba embeera yamukubye wala nnyo omukulu gye yabataddeko kibi nnyo kibi kya tabbu ono dijja abadde akola ne ba Dagnais ali kuki Makrebo era nga bawulira Makrebo ayagala kudda mu zino eccupa za Black Label zikuŋŋaanya gye ziri bino bye twakuŋŋaanyanga amacupa n'otwalirawo ekigaali akuwe ku micungwa butunda Makrebo ayagala kuŋŋaanya cupa za Black Label azitwala wa kuba n'abebicupa abebigaali bano abasindika bamuweyo kye bamuwa olumu ne ku dduuka bagaba kibi nnyo naye nga embeera ya nnaku naye si nnungi ate si nnungi mu Uganda twaliza awamu si nnungi n'akamu ekintu kya NTV kino kyazze kitya ate okutwaliramu sister channels kyabadde kya NTV kyabadde kya Ddembe kuba mpulira n'Eddembe bagiteddeko kufulu KFM kufulu mu Daily Monitor what happened kyajja kitya ekintu ki ndowooza show ya NTV strictly yes NMG okujjukiza abantu abatabitegeera bulungi ku lunaku olw'omukaaga waliwo overnight security crackdown eyaliwo in fact tulina bajjukizaamuko wiiki eri ey'emabega omukulu weyateekayo tweet n'agamba NTV ne Daily Monitor agenda kubiggalawo tweet ezo abasinga bazijjukira era navayo ku mukutu guno ne mbagamba nti tweets z'omukulu olumu zibeera ng'ez'okusaagiriza n'ebimala nebikola ki ne bituukirira era neŋŋamba abantu tebeewuunya nnyo nga kikoze eki nga kituukiridde nga kibaddewo kati ku lunaku olw'omukaaga era tweets zaatandiikiriza n'agamba ŋŋenda kuggalawo kyawedde taata yampadde olukusa so overnight awo saawa ziyingira mukaaga ogw'ekiro ne bayiwa amagye namuwongo no wewali Ddembe KFM ne Daily Monitor ne bayiwa ne bayingira munda nga neeno bayiye Serena nga bayiye mu kuyiwa operation ne zitandikira ddala tugenda okuyingira eyo ssaawa 45 kubanza enzijukira naliko ku NTV kwaliko na Al Jazeera battle okurelayinga Al Jazeera 45 osigenda okuyingira 11 nga baswitchinze off ngeri off Serena yali yakatuuka ku office anti wali lwa mukaaga yakuma lwa kutano mukazi wattu kakati 10 awo awo wonna nnojjukira mulimu abakozi ababeera mulimu n'ababeera bajja ku makya abakeera awo naye nga tewali ge bakkiriza kufuluma kubaliyo tewali ge bakkiriza kuyingira kubaali bajja so ne batekinga on NTV wevaako nfuna remote ngenda mu Spark TV ndabe nga nayo teriiko zijjayo omuleereetu gwange ntekekaani Dembe FM ng'esaala busaazi KFM ng'esaala busaazi nziruka ku mukutu okuddayo nga lwayabadda nga bakitukakasizza nti nno zino bambi bazijjeeko zijjiddwako ddala tuyingira olunaku olwa Monday security era ne bajongeramu kaawo ku premises ebbiri that is Namuwongo and Serena omusanyalaze bagajjako internet bagitabudde ne biviirako ddala kweggamba yeyo embeera eyaliwo okuva ku Saturday ekiro paka olunaku olwa Sunday wetujjidde wano olunaku olwa Monday
otukoledde sheno nga tebanakubera nga babazzaako wadde enteeseganya bagambye zigenda mu maaso naye tujja kuba tutuukayo eyo naye si gwe guno omulundi ogusoose NMG gy'ogambye kuba nyina ekibuuzo ky'obuuzizza nti NTV Daily Monitor be baawooninga ate bano abalala bannaalumanya kibooko zibakwatirako nti bafoolinga under kampani emu bafoolinga under kampani emu ya Nation Media Group badde ndowooza kibukedde bweba yasobezza byayo bagibonereze byayo anti munna twaliramu mbootikizi anti security we kati New Vision nga wogira bukedde wano eri gundi ate bagalewo ko ate bano bayitewo bagende bakola eri bano bagala batekinge over wonna nga tewali kisala because Sparker weri ne NTV weri kati mbokirizeeko aba Sparker bajoweri yabakole bastera nanto bagobe kati security nga yiyo kyekola okwakulako bukwakuzi bonna kakati security yajjeko UCC yajjeko tujja nawo kutuukawo ne security yajjeko kati abajjukira obulungi mu May wa 2013 gwe gwali omulundi ogwokubiri era security weyataataaganya Daily Monitor nenga mu 2007 nga NTV akabeerako emyezi 2 era still bagirumbakoko kati yes kati 2013 balumba Daily Monitor abajjukira obulungi ne bajjako Daily Monitor ne bajjako ne Dembe FM ojjukira we baali bagenza okubanga bafeffetta okufuna ebbaluwa yali ku succession plan eya Muhoozi project yali yawandiikiddwa General David Sejjusa yali erinkinga ba senior government officials bangi nnyo ku project eyo era bajjukira obulungi bagenda okuyingira munda nga bagibuuza the original letter eyali dated 29th April 2013 eyali nga General Sejjusa addressinga eri eyali director wa ISO bali bayita Ronald Balia Sejjusa yali awandiika ng'amugamba anoonyereze yali amusaba he was requesting him to investigate into the intelligence report alleging report eyo yali alleging that waliwo plan ey'oku assassinatinga the senior military officials and government officials who were received to oppose at that time the alleged Muhoozi project that came into light years later. Yes. Era Daily Monitor gye balumba olwo kati Daily Monitor baluwa eyo nga yagala kugipublishinga so ne bajja okubaaza era ngai wekyabadde ku NTV wano ne wali abaali bayingidde munda nga bali mundaga temufuluma n'abali bagala okuyingira temuyingira weewatyo kakati police surroundings Daily Monitor mu kaseera ako bajjeyo search warrant babuuzizza ebbaluwa era byagenda okukakkana nga KFM ekagendeddemu Tembe FM ekagendeddemu ne Daily Monitor nenga Daily Monitor gye baali babanje ebbaluwa ne but because bali wamu bano ne bakola ki ne balugenderamu era tujjukira nga 3 May ne bikomawo ku mpewo era police ne gamba there were security concerns n'ebirala ne bagendera awo so gwe guno omundi ogwabadde ogwokusatu after how many years are those after 13 years ne kiddamu so tekyewuunyisa nnyo bantu now lwaki NTV Daily Monitor batagetingiddwa oba NMG yonna yatagetingiddwa ngenda kuzzaayo lwaki n'okwambala ebiddugavu bino tubyambadde naddala fe abali ku side eno eya abakola amawulire mu mbeera zonna whether mainstream oba online ti NTV oba Daily Monitor ekizingo zirangwa kwe kubeera nti nno bakola ekituufu batya waliwo mandate eri clear ey'amawulire mu ngeri y'okugakolamu okubeera nti nno batugamba nti tulina okubeera ba society watchdogs NTV and Daily Monitor zibadde zikikola bulungi nnyo kyagireetedde obuzibu okukola omulimu gwayo obulungi ennyo Daily Monitor ne NTV okubeera nga independently nga tebaliiwo kye batidde kyonna babadde bagezezzaako nnyo okuscrutinizinga abo abali mu buyinza n'abali ebweru waabo ogwo omulimu nagwo ne gubeera nga gwabadde mubi ku bannaffe omulala okuholdinga abantu bonna naddala bali mu offices ezo eza government okuba holdinga to accountability
Daily Monitor Truth Everyday abadde akikola kyebagamba nti kyabadde kikyamu nnyo bali tebalina kubeera nga bakikola bwe batyo kakati all the fundamental functions of the media that prevents nga abuses n'okwensuringa transparency bye bimu ku baana baliwo NTV ne Daily Monitor bye babadde bakola ebbanga lyonna eribaagazza almost bannayuganda bonna nga saawa ziba ziwezeemu abantu bonna badduka okulaba amawulire ga NTV. True. Daily Monitor nga webeerezze ku street abantu bonna badduka okujjawo publication yeeyo era zigenda owera saawa 4 wasinga Daily Monitor aba yakoze eki aba yaweddewo aba yasaasaanye kakati naawo byebyo bo bannaffe ebiyinza okubeera nga bibadde bibalwa ebiteeberezebwa nga munnange mbu babadde balwana obukulembeze obuliwo mu kaseera kano bwera ne president yabagoba kuŋŋaana ze mbu tebamukola ki tebamukavalinga so ebyo nabyo biri ku ebyo ebyagireetedde ebizibu era bitambulira nnyo awo nga wenkugambye nti wobeera nga weewaddeyo independent okuscrutinizing oyo abeera alina obuyinza kkiriza obaganda obagenda kufuuka mulabe we kubanga ye ebiseera ebisinga abayagala obeere ngaokikuba okizza buwe nobuutyo kati bwokikola obulungi ate nga tukkirize oba tugaane waliwo bingi ebitakolebwa bulungi mu gavumenti yaffe kakati munange yeba byogera babafuuse balabe era omukulembeze w'eggwanga at one time yagamba nti olupapulo olwo nalulebolinga naluwa n'erinnya as a bad paper era badde talwagala nnyo mu Amerika era lwatayagala ndowooza mu presidency zonna kibeerawo webale ina mu ggwanga erya Kenya awo Ruto webale nnyo so bibeerawo now NTV ne Daily Monitor okuddamu ekibuuzo kyo kyogambye nti babadde balwana obukulembeze naye amawulire gano naddala ffe abakola gano agali mainstream oba abakola agatali ga mainstream aga online tulina atutwala regulator owa gavumenti gwe yateekawo amanyiddwa nga Uganda Communications Commission UCC eyo amu ya gavumenti yes si amu ya gavumenti eyo ng'obuvunaanyizibwa bwayo kwe kulaba nti nno bonna bakola ebyamawulire ba operatinga within mu mateeka akaseera konna ekyo kimu ekyokubiri nga bakola omulimu gwe bayita regulatory oversight that is the UCC era mandate ya UCC eri very very clear era baputingawo proper mechanisms okuaddressinga omuntu abeera asobeza okitegeera era UCC neweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nti nno oli wabeera asobeza nga bayita mu Uganda Communications Act ya 2013 be balina olukusa okumuggyako bamuggyako license bamugya ku mpewo balunga yes kyova laba okutuka olunaku olwaleero ne UCC tennaba kubitegeera byagenze bitya naye gamba teyabitegedde engeri gye byakoze eki ebyabaddewo ate nga yeyina switch awo tujja kuddawo awalala woba okebedde mu UCC Act eya 2013 eri very clear nti bamonitoringa compliance uyenayina abagenda okukola ebyamawulire you have to monitor compliance with the broadcasting standards and licensing conditions ekyo ne bakikuteekawo abasinga ku ffe abasinga ku bo babadde babikola owulira ensonga lwaki babadde baoperatinga if it was otherwise singa babajjako ekyokulala UCC mu buvunaanyizibwa bwayo okuinvestigatinga complaints eziva mu public singa ntambi mbeera ndi wano TVM nenjogerako obulala oba biki nenteekayo complaint UCC ebejja kusamoninga era tulabye bulungi yes tujjukira bulungi nnyo mu 2010 yali 2019 yali 2020 nga tuyingira awo yasamoninga ba producers ba live wire ne uncut era nemala n'obudde nesoka nebujja ku ssaawa 2 nebutaya ku ssaawa zaali 4 we batyo okitegeera ekyokulala ngemaze okuinvestinga complaints ezo wabawo any complaint whatsoever wabawo okikoleddwa obubi omutimbagano oba omukutu radio TV oba print UCC mu mandate yayo oba mu act ya Uganda Communications Act eisoka ne issuing a warning ku muntu oya tekujjako bujja it gives you a warning then directives notices nezita broadcaster oberanga o breaching zeteeka era ne bakuyita mu meeting
n'ogendamu then after nga gukusinze then that is when they can suspend you oba okurevokinga license yo wekibeera nga legally kiri justified. They will do that and they've done that before. All right. Usually nga bamaze okufollowinga procedures eziri provided for by mateeka. Now in practice kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti UCC ye yalibadde notifying NMG entities either Daily Monitor, Spark, Dembe, KFM oba NTV had they done something that is perceived okubeera ekikyamu. Okay. Niwe kubeera ku kyogambye nti bali perceiving nti babadde balwana government naki if they were really doing that, that is the work of the UCC, the oversight role. Kubanga baba gambo kola ka balance ako. Era NTV badde kakola. Tine mukaseera NTV ebagigano covering omukuru. Nga tebakkiriza kutwalayo byuma byabwe kubeera nga bakavaring. Yatwala banganga bafuna test ebifaananyi bya PPU. Okay. Yabiteekayo ne balwaninga story ku balancinga. Empereza zaabwe ne programs zaabwe z'ebyobufuzi for example ng'ebigambo tebitta. Programu yebadde ng'eri balance nga kubeerako ab'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo nga muli n'ekibiina kya NRM. NTV badde ekikola ku programs zonna. Daily Monitor naye badde egezaako kubeera ng'ebalancinga. Awo kitegeeza nti UCC had it seen nti walibaddewo obuzibu bwonna yalibadde esobola okutuwa updates ezo n'ensonga ezo singa waliwo complaint katugeze ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM whether through the Secretary General was complaining about his party not being given time nga complaint maybe that complaint would already be forwarded eri UCC. Kakati awo ebiseera ebisinga bawana respondent oba broadcaster omukisa okurespondinga okitegeera ne yeewozaako then bakola regulatory decisions awo ng'amaze okwengeginga. Kakati wetuddeyo ku mulimu gw'amawulire NTV oba kaŋŋambe NMG byebadde ekola nti ebadde efubye nnyo okwengeginga mu investigative reporting stories ezo okuexposinga the social and constitutional abuses. Ebadde ekikoze bulungi nnyo. Maybe bannaffe ne kibanyiiza ekyo nga tekirina kubeera nga kikolebwa bwe kityo. Babadde bagezezzaako nnyo okuprovidinga reliable fact-checked information esobola okubeera nga enablinga citizen ono ddyo kumwesigwa atudde eno ekyanja okubeera nga making rational decisions esobola okufosteringa active civic participation in governance. Omulimba gukoze bulungi nnyo. Okay. Now ekibuzo kyebuzibwa Sakozi kyewandimbuuzizza was the shutdown okuggalawo NMG lawful? Now that is a legal question. Baakikoze mu mateeka? Where the legal authority under which the action was taken kugamba wabaddewo engeri egobererwa ey'amateeka legally action eyo okubeera ng'ekolebwa due processes zonna zenkugambyeko wali emabega zaateekeddwa mu nkola ne zikolebwa. Kakati awo tojja kwewuunya nnyo lwaki negotiations zino zetugenda okugendako wali mu maaso zitwalabye tweet ya mwami Andrew Mwenda ne mukulu Muhoozi ne bagamba bagenda kuinvolvinga ne ba allies babo okuva ebweru w'eggwanga lwaki zazze mangu nja kubeera nkutwalayo. Now bibiri ku side y'abannaffe abaakikoze. Was it a miscalculation? Was it a score? Ku side gye baakikozeeko, was it a score to them or it is their downfall? Ekibuuzo ekikulu kyali badde awo, ebibuuzo ebikulu awo. Now kansooke ku bannaffe abaakikoze baawinize oba baaluuzinze. Kya mirundi ebiri still awo. There is what we call a strategic score. Okuwangula okuteeketeeka obulungi okuli very strategic. Bannaffe bano bakyachievings a strategic score mu bintu bino ebyenjawulo. Ekisooka, there is what we call mu mawulire oba mu information ni communication kituyita narrative dominance. Yeetya mu situation y'abannaffe okulumba NMG nti mu kaseera kano walyetaaze bwe gavumenti okubeera nti nno osobola okontrolinga enfulumya n'ensaasaanya ya information nga gwe agikontrolinga. Control eyo bagigezezzaako nnyo one
mu kuteekawo entities nga UBC TV eggwanga ne zino endala ezajja ne bagenda mu private public partnerships zi New Vision mwe zajjira n'awalala bagezezzaako naye NTV oba NMG okuba nti no yasigala ku the cores ez'amawulire kyagireetera okubeera nti outscoringa byonna government bye yali egezaako kuteekawo controlling narratives zaayo nebeera ng'eri dominant nnyo nekitegeeza muno narrative oba tokyasobola kubeera ng'ogifuga still wadde olina entities ziri kubanga waaligambye nga wogambye example ya Donald Trump alina empapula ez'amawulire ne TV ze zagamba nti they are bad papers and bad press naye kyeyakola n'empoweringa naye ezize zitambuza narrative ze yamugenda ku ground wano ne mwekuba asinga yakola ki yasinga ono waleeta amawulire amabi ng'ogasangulawo n'amatuufu ne wano wekitiibwe kyakoze ekyo kyalibadde naye nti no NMG yakola ekyensusso kati nebeera nga etopolinze kino nga kyoba olina okukola mu kaseera kano gezayo kugijjako narrative esigale nga ne Fox weebale nnyo teri kuggalawo tewali mufafagane webale nnyo NTV1 yes yandifafaganye NBS oba bukedde oba yes whichever entity government yo giyaga yes bali bafafagana ne kati kibalemye okufafagana ne NTV disinga tuba tugenze mu statistics n'ogenda NTV amawulire nga gazanya ku ssaawa emu n'okebera ku mikutu emirala ku TV z'endala tezikolo ziba tezikoze almost NTV nga popular audience viewership eringa mu 81% bana abalanga bagabana 19% ngeguli eba reporting ze mu socium definitely ndio wekuba kulika amasenge munasonyo ko examples nga NTV ina kawungezi NBS ina masenge UBC ina galiko nachi obane bukedde ina agabutikite NTV viewership yayo ebera between 81 to 85%. Bana balanga balina gabana between 15 to 19%. Kitegeeza narrative yonna bano baba bagikola ki baba bagicapturinga kiba kitegeeza nti the narrative dominance oba tokyagirina kati wano wogijjako oba ne impression nti now ambajjeko now the narrative I can control because they are in the picture. However kiina obukyamu bwakyo kyengenda okunyumiza bali masoko. But another score is one is which we call deterrence signaling. Deterrence signaling yetya okusendinga warning eri abalala to adjust their behaviors. Mwetereze. Eba score kusaidia government. Nti olaba balumbye NTV, balumbye NMG. Eri owned by abamu kubamanyi. Bitugenda okwogerako wali maaso nga sawa zino eri mu 54% zagulibwa omusajja mu Tanzania gwengenda okubulirako Aziz. Ebadde under Aga Khan. Nti olaba yo erumbibwa gwe TV ngachi example TV nga BBS oba KBS oba Baba TV kakati gwe munnange oyina kudduka togeza obadde ng'okirowooza ko tokola ki togeza oyina kwekweka gwe entambi ali eyo buno obubaka butwale bavuba shaka kati akagege kamukene kantambi. Now we call that deterrence signaling. Kiba kibakolera eba wini era buli essaawa zino buli omu g'obuuza gambo wa nkedde kubuuza ku ddyo ku mwesi gw'ensonga ze ntambi ndeka in the media state at least kanjogere ku World Cup aba yatidde. So that deterrence signaling ebeera bakolera it is a win. Win eyokusatu gye baafunye oba gye bali mu kufuna oba gye baagala okwachivinga is what we call power projection. The ability and willingness to do and exercise authority in a visible way. Nti ekyakoleddwa ekyo abasajja abaalaze amaanyi ensi yonna yonna yagala byeko. You want the power and authority to you have to be projected somewhere visibly. Kati government essaawa zino kubimu ku bintu byeri mu kukola eri mu kulaga power projection. Government yesobola okukirincha ne kugamba through anyone, maybe through the CDF, through whoever. Essaawa zino CDF is now kinda the mouthpiece of whichever operation that the government carries a very sensitive side y'ebyobufuzi. Nsonga z'Abesigye yakwatibwa naye olaba nti ayina engeri gyaziyingiddemu statements tweets eziyita tujja mukola bwe tuti ku Heroes Day tugenda okumuhanginga tugenda kukwata Elias Lukwago n'akwatibwa tugenda kukola bwe tuti ne kikolebwa. Now mu nkola eyo y'okukolebwamu they are trying to project power. Kakati kino kya NMG okugiggalawo
which probably abasinga oba kyabadde basuubira mu kiyinza obutabeerawo kyakoze eki kyabaddewo. Now that is power projection which is also a win to them. Now the interpretation of ebintu bino ebisatu, narrative dominance, deterrence signaling ne power projection, the interpretation behind which also gives them other scores zeziriwa. There is what we call psychological power conditioning. Najikubuulira luli mwezi gwa January katuli mu kalulu. The psychological power conditioning ejira mu luddawa. Mu kaseera kano wali yagadde having a deliberate perception from the public that ekigambo ky'omukulembeze we ky'omukulu becoming into reality. Kyekiriwo. Ndi kyayogera. Kino okuba. Kibeerawo. That deliberate perception creates the psychological power conditioning. Nikibayamba okubeera nga basigaza obuyinza n'okubeera nga bakola ki nga batiibwa. Singa amaanyi oba power ebeera just exercised mu mateeka, the laws, naye nga tetulabako ku actions ng'ezo, bannayuganda tekibakanga nnyo. Tekibakanga nnyo, bagamba anyway tebagoberedde mateeka, bagoberedde amateeka. Oba okitegeera. Kakati ezo statements zolaba ne pronouncements zakola ku mukutu gwe ogwa X and then ne kiba awo ebyaddala kiba kyongera okuba nga kimuwa amaanyi n'okulaga abantu eno amaanyiwa gye gakola ki gye gali. Nti otuuka ekiseera n'obalamu n'ogamba yayogera nti nagenda kukwata Lukwago n'amukwata. So whatever he says always happens. And he is acting without any constraint. Because now the UPDF Act was very clear. The amendment of 2005. Nti munnange obeera ng'oli officer ow'amagye oba wa police ensonga z'obufuuso zeeyingizaamu. But the man is now doing everything and tewali kibeerawo. Wabeerawo nti kooti yayisizza bagende bamuservinge Lukwago ajja kukwatibwa. And nothing happens. So if we can act without constraint and no institution whatsoever can stop him, because he says in the tweets that I can only and only be sanctioned by my father Muzei. It creates for him politically what we call the psychological power conditioning, which is also a score kusaidia hapo. Oba okitegeera. Ekirala, there's what we call power inevitability narrative, yetya a perception endowooza that leaders rise or their dominance is unavoidable, okwambuka kwabwe amaanyi gaabwe ge balina gali very unavoidable mu kaseera kano, era abantu balina ku adoptinga than okuresistinga. Balina kikkiriza bukkiriza kuba amaanyi googalaba gali mu kweyolekera mu bikolwa nga bino. Era wobuuza omuntu agamba omusajja alina amaanyi kati now that power is being projected through this. So it creates the power inevitability. It is inevitable. The man is rising up. So for this term where the father is probably 83, the official years, maybe some critics and analysts are saying it might be the Chisanja that we shall see probably the transition. That is why you are seeing some of the members about NRM, they are leaning more side ya PLU, ekisinde, betegekera. Nti wabawo transition, for us we are covered. True. That is why last week you saw ba movinze okubeera nti nno bayisa gundi babeerenga bakwata kumanyi ga leader of opposition. That was the PLU wakiraba week ewedde. Kakati awo wona there is power inevitability nti buli kiri mu kukolebwa essaawa zino kiraga amaanyi g'omusajja we gali. And then also authority internalization, a process where people begin to police their own behavior. Twetandika okweddako because they have internalized the belief that authority figure will prevail regardless of opposition. So those are some of the 6 wins of why these things are being done the way they are being done. Yeah. But on the other hand, because we are trying to analyze tutematema side eno side eri ono yakutte yagadde yafuniddewa yascoringiddewa yaluzingidde luddawa oli gwe bagadde yaluzingidde ludda oba kimwambusa. Otugenda kukikola kyennyini nkyakoleddwa wantu baza okufuna the positives probably ebigendererwa bye bafunamu oba bye bafunyeemu. On the other hand, we are talking about the strategic scores, but there are also some miscellaneous miscalculations eziyinza okubeera mu kintu nga kino. There is what we call legitimacy deficit. Ebiseera ebisinga obeera nga
you're running a country where you want to empower Ugandans to still believe and have trust in the institutions you set up, you wouldn't want at time X you suffer from a legitimacy deficit. Etia inti enkola eyakoleddwa nkunyonyode ku UCC nti teyakibadde nga ate mandate yekola ki yegirina. Now kitegeeza nti maybe, and it will also depend on the interpretation singa bana abagenze mu mateeka, nti it lacked clear legal basis. Now it means that you are weakening the public confidence in your state institutions already. That if UCC still esaawa zino mukwano gwaffe chairman, mukwano gwaffe ani Idi Nyombi Tembo naye akyagamba tugenda kumala kubuuliza tuconsultinga, then the institution of UCC oba ginafuyiza. UCC yes ebe nafuye kubanga obuyinza bwayo buba bwawambibwa ono nga beba bu-implementings. UCC badde tenabitegeera ayi wegambye kubanga yekirino kikola mateeka gali very clear. So such a strong institution as UCC tegeeza switch ziri bbiri kati okuyetinga switch ebbiri, switch ebayina kubeemu UCC erina nabali bayina kati ekyo institution oyimu boogitta. Okay. Kati public confidence ebeera ekola ki egenda. Waliwo omukyala gwe njagala okujjukizaako gwe bayita Barbara Streisand. Barbara Streisand ono, there is what we call Streisand effect. Nabadde njiyitamu neddiyo ku mwezi gwa leero nga ndi mujji munyonyola Streisand. Streisand yali mukyala nga actress ate nga muyimbi. Abajjukira ebiseera bya Madonna ababeerera abakabi ba Frank Sinatra, ba Aretha Franklin, ba Whitney mu biseera ebyo. Yali mukyala wa kabi nnyo nga ayimba. Yamala okuyimba, of course yayimba nga wakola ne acting. Era y'omu ku batono ennyo abalina kye tuyita EGOT status. EGOT nga olina Emmy Award, olina Grammy Award, olina Oscar Award, olina ne Tony. EGOT batono nnyo omu ku bakyala y'ono agirina. Kati omukyala ono yalina amakaage nga gali Kyanja. Kyanja weeri kalugambe California. Ne wabeerawo munnamawulire omu wa Gossip Live Farouk Sakozi yali agenda okubanga akwata ku nnimiro ya Haji Bakaluba. Akwate ebiriyo n'akwatiramu ekifaananyi ky'ennyumba ya Streisand ono Barbara. Wakikwatiramu na publishing ku mukutu gwe. Streisand n'abagamba agenda kubasuuwinga mu capturing abakapturingdemu eriyo view ennyumba ye. N'agenda mu kooti okuwawabira omusango ogwo bano basasule. Naye because kyali yasinga okwagala privacy, abantu balimo kutegeera nnyumba ye gyeri. Kyayongera kumanyisa abantu nnyumba ye gye yali. The Streisand effect. Kati Streisand effect eno tulabe governments nyingi nnyo ezikola ensobi etya nti you are trying to suppress something, but in doing so you're making it much stronger. Okitegedde oyagala onafuye ekintu naye ate oyongera kukiwa ki okukiwa amaanyi. Oyagala suppressing information flow naye ate oyongera kujamplifyinga etya. Saawa zino singa era bannabyabufuzi bangi nga tugenda mu election period abaagala ekintu kimu kukwatibwa. Singa nkwatibwamuko akalumba nkamazi. If you arrest an activist or a politician oba omwongera amaanyi, if you ban a song oba olongedde maanyi. Era nagamba muganda wange mukulu waffe oyo owa UCC nti olulimba lwe bali babanize balwongera maanyi. Olapeva nyimba nyingi nnyo because of the Sunstrands effect yeyo. If you try to intimidate a journalist oba a media company, you give it power. Nzijukira mu 2005 government eno mukulu Andrew Mwenda katana ku switching allegiance ebamukwata, and that was the breakthrough of Andrew Mwenda. And Andrew Mwenda nzijukira mu 2013 nali mpuliriza nnyo show yeyo KFM, they had hot seat. Nagamba tedi muntu yamukolera marketing na government ya Uganda mu M7 okumukwata ke bakola ki ke bamukwata. Bwe bantwala mu kkomero mukulu yantwala yalowooza nziise nagenda okukomawo nga teneyongeddeko amaanyi. Okitegeera. So the Streisand effect ene gira luddawa mu kintu kya NTV, Monitor, Dembe FM n'ebirala. Nti essaawa zino Sakozi singa obozzeeyo n'okebera okutandika dda kunaku olwajjo nga abantu because abantu abasinga babitegedde ku macha. Muganda wange DJ Roger
yali muwala gy'omuyitirivu yabitegeera ku makya akyogera nakitwitinga nti fe abatamiivu tubitegedde ku makya ebintu yabaddewo ekiro naye olunaku olwajja olwa Sunday n'olunaku olwaleero olwa Monday there has been a lot of domestic and international attention. Walabye emikutu gya Kenya Citizen, NTV Kenya n'emirala bye baakoze okwogera ku nsonga eno ne publications kuva ku CNN, BBC, Bloomberg n'ebirala. You really wouldn't want that kind of attention to be on you. Oba okitegeera. Now that is the stress stand effect. Kiba kikukuba, kiba kiwolya amaanyi. N'abali tamanyi NTV esaawa zino abuuza yeriwa. Shows eziriwa. Aba paying attention. Walina ka clip kwalabyeko ko ak'omuvubuka omu yakubidde aba Uganda Electrician Distribution Company Limited UEDCL. Ng'agigamba lwaki bagyeko NTV. UEDCL y'amasannyalaze n'agamba customer care omukyala yamukutte nti munnange mwe mutuwa amasannyalaze ate NTV kugisaako osobola kusaako masannyalaze lwaki mwagyeko NTV mwaba amasannyalaze olinga mugamba naffe si byaffe kaklipa ako ne kafuuka viral. There is another clip mukyala Flavia gye yataddeyo nga waliwo omukyala yabadde ali mu kutambuza recorder ye remote ye n'ateeka mu NTV nga teriiko n'agamba ye tajja kujjawo awo paka yebanagizaako and so many other people took on that challenge. Nga bagamba okulaba TV endala tisitubeera wano mu blank space. Kitegeeza bali mu promotinga NTV. That is the strains and effect. Kakati wano NTV ebeera ekola ki? Ebeera scoring. On the other hand also kikoze bubi nnyo other broadcasters in the business. Kweli? Yes. How? Nti ba broadcasters abasinga baalirowoozezza oba bakirowoozezza now the competition yaffe bagijje mu game. Competitor. Now we are going to capitalize on viewership. We are going to capitalize on advertisers. But now the strength and effect nebeera nga ate y'amaanyi nnyo nga ate abantu baagala okulaga ate obukyayi obulala eri TV zino and labeling them as state enablers. Kyabakoledde bali. Ate kyabakoledde. Basaze kyabakubye nnyo. Kubanga nkugambye abantu bali mu kuteekayo challenges. Kizesiba ku NTV mpaka ngegenda kudda. Ntambula ne TV yange yino gye ndabira NTV. Ntambula nayo buli ssaawa. Eno. Ndawe abagitaddeko. Wabagizizzaako paka ebanagizaako. Obukitegeera. Kakati bannaffe bali bambi kibeera kyongera okubeera nga kibakuba. Nti they are carrying burden etali yaabwe. Anger shifting. Okay. Yes, era walayo abakozi ba NBS abamu be batandikiddewo. Nga babavuma. Kugamba obusungu obwo babuzizza ku media endala nti lwaki mwe tebakoze eki tebabagadde olwokubaga mwe mugasengejja twagala bisejja nga mwebiri temba kuje musengejja pozi gano masenge lwaki musengejja mu ebyo mugatuwe nga galiro amatuufu ngaago. Now that creates what we call credibility erosion mu TV zino endala nti tujja kuziraba olw'ensonga teziri credible. Abali credible babagaddewo. Kiba kikuba bano TV zino eki endala. Era wabaddewo omuntu yabadde tabs endowooza yagambye nti mu nsi eri nnomo in his tweet nti wali baddewo boycott yaba broadcasters abalala olw'ekyatuuse ku munnaabwe. Now that could be a matter of opinion, not a professional obligation nti they have to okitegeera. But mu kaseera kano you would really need media solidarity etya. An attack to one of us is a potential threat to the rest of us. Balina ekibiina ekibatwala ye NAB, right? Yes. NAB egamba ki? NAB mu bbaluwa gye yawandiise I would really want to see it, but okusinziira ku bantu bagamba it was just a formal letter, but the mobilization, the solidarity which they wanted was the action oriented solidarity of what? Now someone proposed inti as it was, and I've cited so many examples in countries Turkey, South Africa, apartheid, amawulire gatuuka ne gagamba we are going to boycott ekintu kyonna ekikwagana ku government okukiwa empewo not until nga bazizzaako bannaffe the media solidarity. Okitegeera because if they've attacked them we might be next anytime
ekiri atabaala kyekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nti ojjukira bulungi nnyo ebintu byonna bibadde bitusumbuwa wano Dr. Kanokiza Besigye before tuli kuziwa okutuwaaka bagezaako okuteekawo embeera nga bamu bagamba mmwe mujja ne mu destabilizing emirimu gyaffe bannaffe abamu abali abasuubuzi abasuubuzi bwe kyatuuka efirize ezze n'ebintu ebirala byonna bagadde amaduuka abo nabo ne batuuka ne bagamba kati ate kituuse ewaffe abasomesa abasawo baani so ebeera just a matter of time nga nawe kikoze eki so media houses teziyambye oli abadde just proposing a media solidarity but then the challenge eriwo you would really think maybe they would do so but ekibuzo ekikulu media meka z'ogenda okubala nga teziri mu mukono gwa gavumenti zeziriwa sijja zoogera eziyinza okugamba nti tulina NTV tugwa nayo zeziriwa ezisinga olidde compromise yatandikira eno olumu nga mulimu n'abamu ku bakungu either bazitaddemu shares aba baziguze oba bakoze batya kati naawe media solidarity nga banyiga NTV ebeera nzibu tesobola kukola ki kubeerawo nabadde ndaba mukwano gwange Raymond Mujuni Raymond oyo yaliko ku NTV awo omujjukira nga aweereza Fourth Estate n'aweereza n'ebirala n'agenda kaawo ku NBS nayo nemutwala addamu n'akomawo eno but alina tweet gye yataddeyo omusajja wattu someone nakotweet nga namugamba yii kubigenda mu maaso wano olemereddwa okulwanira eddembe the press freedom omusajja wattu n'abagamba ebyaddala nayingira amawulire nga nneemeka 15 wenga viiriddemu naye nga nnyuka kuba omwana akyali muto Raymond muto ndooza alinga mu late 30s aba akyali asomye n'agamba nti yatuuka ekiseera mu mawulire ne gamulwaza ne PTSD post traumatic stress disorder okitegeera naye nti yagezaako naye okulwana essaawa zino abaana bali mu kukomyawo tweets ezaakolebwa essaawa zino yani badde managing director wa media center Alan Kasujja ziyawandiika 10 years ago 9 years ago 8 years ago atanafuna mulimu guno zonkadde bali muzikomyawo nga ali mu kulabula gavumenti obulabe obuli mu kulumba okuslowinga amayinja eri media node maibipya kati abaana bakomyawo buki bamumeza amakiro nti mukulu wayogera bwoti naye ng'osirise what are you talking about okitegeera node maibipya bikadde kakati bambye abantu bonna okola ki obasaasira now waliwo tweets ezafulumye olunaku lwajjo olwa Sunday saa 5 yabadde ya Andrew Mwenda Andrew Mwenda n'agamba nti waliwo enteeseganya waliwo okwogerezeganya kwe bayogeddemu n'omukulu yennyini era essaawa yonna bagenda mu negotiations naddala abatwala NMG basobola okurestoringa platforms ezo zibeere nga zikola kizikomawo wayise essaawa ng'emu oba eddakiika nga ziizo n'omukulu n'akootwetweetinga okonfaminga ekyo yes ye n'ayongeramu kimu nti tugenda kugezaako n'okwogera ku our international allies ku nsonga eno now kitegeeza they are signaling talks ezigenda mu maaso awo kiba kitegeeza ki wezibeerawo kikonfaminga nti okuggalawo kwebyo empapula zaffe ezo ne TV ne radio kubeera kwabadde political not regulatory wawulira osoma tweet ya Andrew Mwenda ng'ali mu kugamba nti discussions mulimu for PLU members mulimu Muzeeyi mulimu Nachi nga tamentioninze UCC awo kiba kitegeeza nti okugjikwako kwa bino kwabadde kwa byabufuzi not regulatory kubanga ne discussions abagendo zigenda mu baba amanya nga kusomedde abo kitegeera ekyokubiri kiyinza okugezaako okuwa NMG ka leverage okubagaininga at the same time okutula ku ntebe oba ku mmeeza okuwulira bannaffe bali b'ensonga zaabwe zibaraizinga then moving forward okufuna compromise than just a total shutdown because now kino kyebagenda okukola essaawa zino ekya discussion
someone would argue maybe if kyebakoze kyebasookamu before twogere mukola muti newe muti naye munnange mutunyigamu kyekiri kye nagambye nti eddimu eryo baali kwasa UCC mu tteeka yeyina okubeera ng'ekola ki ng'erigonjoola naye kati musaala zino discussions zino regulatory body tamentioningibwa kakati ekigenda okudiscussingibwa eyo we really don't know because you might also argue and think maybe abakulu they want waliwo kituyita having an exit without admitting fault nofuna exit nokivaamu naye nga twadmitting the fault kupayinga the damages because if it was done nga tisimu mateeka we've seen so many cases where institutions have been taken to court nti ekintu bakikoze muki mu bumenyi bw'amateeka kakati mu negotiations zino mulimu figure gyengenda okukubuulira egenda okukyusa each and everything kyembadde njogera emabega era buli kimu kyenjogedde sookoddemu okipoozinge kyenjogedde emabega mu dakiika zino zonna ez'emabega kakati ali tufunye plot twist empya eriwa eno bagiyita Gossip Live Frank Ntambi Wayne Balokeza professor nga tuli wano ku A&S ekyanja Komamboga Road omuntu wasobola okuwugira wasobola ogenda mu gym wasobola ofuna ka massage musajja wange Duke yabadde wano mu massage ejjo kuva ssaawa 10 imagine paka ssaawa 3 nga waawuga wagenda mu gym wagenda mu sauna nkwade koko wano ate munyege koko wano wasamba ku mupiira walaba World Cup yona yagala bikwata ku mulundi gumu ku A&S okitegeera now lwaki ngambye wagenda bawo plot twist there is a name called Rostam Aziz Rostam Aziz ono ye musajja nanyini Tarifa Limited yeno yagenda mu ddiiru biliyonea omusajja omutanzania biliyonea gwe twayogerako kojjukira lulinga NMG akagulwa nemujja nemungezako mukutemera nga wali biliyonea owa dollars eyakwata cent nagula shares mu NMG 54%. Lwaki wankizo mu kaseera kano he's a former MP abadde Tanzania omuyofuzi be Tanzania ebbanga nebbanga kuba 94 nga MP neyamwa kuba treasurer ow'ekibiina almost ekibiina kyokka kyetumanya ekiri Tanzania ekya CCM chama cha mapinduzi geza nti he has what we call the strategic influence over body direction and management walabeko ko wali emabega lunaku lwa Sunday in fact olwajjo omukulu ng'agamba anoonya ina alabye ku mukyala Susan Nsibirwa yate boss kati yatekinga oven omukulu ayagala kumukwata tumusima akolanga ani tumusima ye head of broadcasting I think ye director ya taking zona omukyalo oyo yali yetwala mukawo namukyala Justin Namere ntanya no gutese kati his strategic influence ku body direction ne management egenda kubeera yankizo nnyo ku ekifaananyi kyetugenda okuddamu okulaba NMG after the negotiations because in going through negotiations with someone who has power nga government yensi yonna nga they have the power or the authority whether they use it mateko or they misuse it buli wogenda mu negotiation nayo there has to be a compromise otherwise tuwabeerawo nsonga lwaki mukola ki mugenda mu negotiations kakati after the negotiations ekibuzo ekiriwo NMG egenda kuddamu kutambula etya egenda kuddamu kufaanana etya editorial policies zaayo zigenda kubeera zitya wewali John Rostam Aziz Nagagono he is one of the most influential figures to have moved between Tanzanian politics and big businesses in Tanzania especially mu ruling system ya chama cha mapinduzi era obogenze mu Tanzania n'obuuze erinnya Rostam Aziz bajja kugamba is one of the most if not the most political business power brokers we have in the country of Tanzania. Kayungirizi oba taba kayungirizi mbadde mmanya agatta buwaya atagatta buwaya omusajja azitowa
billions of dollars. Madama Duke weyo. Duke yesi power broke. Duke ye marketeer. Buli nobo mutumye kibiriti TV tala ya mukono ajifuna obo kitegeera kakati omusajja ono being a political business power broker political business yes power broker kitegeeza nti ye wabaze mu negotiations zino politics amutegeera amumanyi ne business akola ki agimanyi ye wabasinga okwagala agenda kusurviving atya as a businessman mu political climate eno eyazze mu kintu kiyakayingira mu kiyakagula. Now trail ye mu 94 paka 2011 yali MP w'ekitundu kye bayita Igunga ekiri mu Tabara region, that is the central western part of Tanzania. Nagenda yoko mu 2014 eyo kali kampisa akasajja kano twogeremu akalina delu kagala okumpa naye nga kampa sente entono nayo sijja kugendayo kakati ekibiina ekitwala obuyinza oba ekitutta obuyinza ebbanga ekya Chama cha Mapinduzi akasajja kano kanaggaga kekali what is treasurer in Luganda omuwanika w'ekibiina ekyo okuva mu 2005 paka 2007 then atolwa yes then atolwa amala nga awaddeyo obuyinza obwo n'asigala mu central committee eya Chama cha Mapinduzi era nga yomu kubali ku highest decision making bodies mu ggwanga erya Tanzania. Owulira obugundiivu bwako kakati Central Executive Committee oba Central Committee mu Chama cha Mapinduzi is one of the highest decision making bodies mu ggwanga era akasajja kano ne kasigala nga kekamu ku party financiers kekamu kubasiga okuteekamu sente and strategists ne kabeera nga kekamu kuba elite party financial politicians abali mu ggwanga erya Tanzania akafandinga ba politicians bangi nnyo ne structures za Chama cha Mapinduzi kama managing networks zaabwe ne influences ate ka supporting campaigns ne internal party systems ezo kifactoringa kitya mu kino kyengenda okubeera nga nkugamba. Now omusajja oyo yatuuka mu 2011 n'agamba system formally ey'ebyobufuzi ngivuddemu naye ate n'agisigalamu muli munda ng'agala okubuildinga his business empire because links zi yali asigala akyakola ki akyazeetaaga ekya Chama cha Mapinduzi ekibiina ekifuze Tanzania okuva almost independence kubanga bajjukira obulungi Julius Nyerere atandikira ddala okufuga Tanzania after independence 1964 abako 85 but wakati awo yali amaze okubeera nga unitinga oba imaginga ekibiina kye kya ttano, that is the Tanganyika African National Union, n'ekibiina ekya ASP oba Afro Shiraz of Zanzibar agateze ensi ebbiri Zanzibar ne Tanzania. But kikwewuunyisa Chama cha Mapinduzi bafuze kuva ku Julius Nyerere abako 95, Al-Hassan Mwinyaze kiva 95 mpaka 95 myaka 10, Benjamin Mkapa aze 95 mpaka 2005, Jakaya Kikwete aze 2005 mpaka 2015, Omugenzi Magufuli 2013 mpaka 2021 ne sawa zino Samia Suluhu Hassan kyekibiina ekyo. Naye ekibiina ekyo ekibiri mu buyinza ate nga kirina enkolagana eri direct ey'amaanyi n'ekibiina ekifuga wano mu ggwanga erya Uganda ekya National Resistance Movement. Kakati kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti ye nga Rostam Aziz agenda okubeera mu negotiations zino mukulu muhozi gwe yayogeddeko ku some of our international and regional allies. Ye kyaba atunuulidde kiri kimu, the capital product what mubana abanafa basoma economics ba Duke kyebataminga the capital protection logic. Capital protection logic y'omugagga aba afa ku interests za businesses ze. Atono Mr. Politician ye biba bingi nnyo byabaagira ne kakati ono saawa zino twogera ku musajja wealth distribution ye eri mu energy and is the biggest income pillar wa energy. I know that Telfagas Group, the largest LPG group ya cooking gas supplier mu East Africa. Iranga aina storage, import and distribution networks across Tanzania and region including Kenya and some parts of Uganda. So he's one of the most stable cash growing generation assets zaina. Now waberanga ina energy nga adilinga mu energy, adilinga mu telecommunications, togera ku Vodacom Tanzania ne MIC Tanzania yetwala Tigo ne Zantel operations nga yomu kwabo oba yomu yoyo ne mining and industrial services, that is the Caspian Mining, which is the largest contract mining and earth moving company. Iranga working with major global mining firms omuli gold ne diamond and industrial minerals
ngate na mugwange la Uganda tulina gold togera ku musajja oyo togera ku musajja kati sawa zino media agenze togera ku musajja ina transport ne aviation togera ku coastal aviation related travel businesses togera ku musajja ina cartel of private air travels the safari aviation services era ali mu tourism ne logistics sector ali mu real estate ali manufacturing ne construction infrastructure waberanga wealth distribution ye ebimu ku ebyo byebyo ngate region nga East Africa ye priority ye sokerwako including a country called Uganda. He wouldn't want NMG giakagula giaka akayaringa emufirize bino byonna byonna atenga byasinga okufuna mu ssente media nga yesembayo media yesembayo mu bimuwa ssente kakati ate bino byagala okumuvinga mu region including a country like Uganda okola partnerships ezenjawulo kati waberanga ajja kubeera which I believe he will be part of the negotiations kiba kitegeeza nti tusuubira compromise at yes yes kati abakulu bo bayinza okusaba ebintu bino wammanga nti abadde basinga okutusumbuwa management eyiike management weeyika editorial policy ekyuke. Wow. So we have to pray for people like Susan Nsibirwa obutakagendera mukano Solomon Kawesa as the editor owachi owa mawulire gesaawa emu bayinza osaba ebikakali bayinza osaba yoko kubikakali ngate no litali willing ku losing businesses ziri ez'amaanyi tezikolera wano naye ate muna any businessman aba anoonya nti for example nti olwamala okukola empire mu Tanzania nga bimaze okukakata nagamba kati nzirako Kenya nzirako Zanzibar nzirako Ludawa kakati Uganda tandise ti NMG jaguze baderi across East Africa but also it has roots in Uganda which means also nazo zekusomede the energy telecom mining and industrial services transport and aviation real estate na walala ni Uganda abayagala akole nayo partnerships ezo ba businesses ezo one kakati abatayagala kuteeka wombera ya kusika muguwa nagambe is a political business broker yaba ali kuchirire logic yaba naffe bamusigansi the capital protection yafunira wa yes are protecting achi interests zino kubera fast definitely. So the biggest worry we have as a country chovola banti tuli mukukungubaga it is not going to remain as it was. It might not remain as ibinzo chukam ate we bichukam kiba kiralamu because babadde batuyiriddewo ko omubiri naye webiba bikyuseemukko still tubeebaza ebbanga tetubakunya ate tusobola bakunya. This is very understandable. Tulina kubeebaza webaza okubeera nga bakikoledde ebbanga amidst of the intimidation ezigenda mu maaso nga basigadde bataddewo omugongo gwabwe okubanga bakola omulimu gw'amawulire nga balina okugukola mu kaseera kano nga abasinga tutidde NMG njebaza NTV temugigira bina amalegaayo gakyuseemukko nga tekyanyiga muntu so it is a matter of when wegenda okuddako waliwo karupo konna NTV wenzo yita okufuna wini ku basajja bano abagenze mu negotiation abaganda balina olugero otugamba nti akusinga akubya gwokutte nawo wanise mangu sinza butawanika sakozi sajja bakambwemu bakambwe kubona betula bigenda mu maaso nga wiiki ewedde musajja affe Eliasulu kwagwe yali ali ku mikekero ne yamumma bbeiro nge bulamu tubulaba bugenda bagimuwadde wano leeti embeera gyalimu eyo byobulamu bwe wagirabye nga Segona aginyumya NTV akusinga kubya gwokutte terina gundi tena kyenzako the bargaining power wano ejja kuba nnafu ejja kuba ntono because yo ebyaddala ekindi badde kikola nga ina kukikola nga mwere gakiragira international community tezisobola kugiyamba ani national community wano yo wetayinza kusasamala gamba ekolenga we badde ekola international community wejjiddemu n'okubeera nti netaddeko pressure n'akazito asajja bano bateekewo negotiations kyekiri nti no bashatinze down bajjeeko kakati okuliftinga those are the negotiations and that happened in 2009. You remember when CBS was switched off after 13 months nekomawo things byakyukira ddala obadde ki
byakyuka gwe CBS ya luli ogimanyi muganda wange abe mukibi kati mwabira babula alala oyo tomuleeta oyo era bangi abamu abadde kusaidia opposition abaire balinanga obudde okwo abamu ne batacyakyalako bikyukamu tebisigala byebimu kubanga bali bannannyini abateekawo nga baagala bizinensi ekole togenda kubanyumiza nti no munnange olina okuyiwawo omubiri osimanyi olabise tulina okuliisa abaana baffe tulina okukola ki kaka now that is the so NTV amawulire agamu biyinza okukyukamuko that is the essence of a negotiation. Rules of engagement tuzimanyi bulungi nnyo. You lose some, you win some. Those are the rules. You win some, you lose some. Government shagenda okuluzinga yo kusaidi eyayo nti already bane bakoledde omulimu ogw'amaanyi ennyo eringange erabisiddwamuko lwakuba munange yawano simanyi oba okuswalako kuli mugundi yayo ate nomze nabadde manyi kyoba bagenda kugulamu shares babeere inside kintu negotiation muno babeere mu shares tuyingire ekintu kyammwe kibeeremu inside shares eze ebiseera ebisinga ku mugaggo ono shares eze ebiseera ebisinga zijja nga zeekwese nga ziri indirect nnyo but the moment abantu we bakitegeera nti nogundi alina shares wano ate the essence of why you bought shares ziba zifa kyovula abantu abasajja abo tebagala abantu bamanyibwa we bainvestinga sente zaabwe but strategically it would make sense. The government if you can't yanoonya dde okuyingira mu NTV yes ebeerenga new vision munda if you can't beat them join them it would be so and also Mr. Rustam Aziz ngawe nkugambye ye muyindi asobola okuyingira kakati omuyindi wabanga agulamu 54% asobola ogamba yemenyeka naki mujje tukole mumpa mmeka biba bikyuka naye ebyo tebisobola bira kungulu kuno because bate bibakolera biba wansi nanti empeereza emala neegulaga kituufu empeereza emala neegulaga ziri so kakati naawo amaaso gatuli wano kulaba kigenda kukola kitya nga negotiations zizze deire monte egenda kusigala ekyaluma amanyo ngesobola okuwa omutwe truth every day nti NTV ekyasobola okukola editorials yakola ku General Muhoozi ebbiri ziri ezaali ziddiringa nange emprofilinga ekyasobola okuzikola awo tujja okulaba yes tulinza okubeera nga tukola ki nga tulaba but still mu mawulire amalala era still nga tuli mu media era wiki ewedde waliwo strategic partnership yaliwo webato webagiyita naye ab'omunda bagamba it was a sale William Pike ne banne nga baguza enterprise yaabwe omuli capital ne bit okugiguza mwami Kim okusinziira ab'omunda kyekiri kyeggambye wali nti wano kungulu tibagala ku disclosing the details kiba tekibakolera kiba kitta naye ab'omunda bo bagamba oli bakoowa and in fact kuva last year no 2024 capital ebadde ku sale era nzijukira lumu nzijukira lumu omusajja omu yankubira essimu nagamba ntambi nawe omugagga wange ayagala kugula radio okitegeera ayagala kugula radio ki gye batunda nenkwata essimu nenkubira kwezi omumanyi kwezi naŋŋamba alina sente meka biki capital etunda just omugagga ti alina sente zimala zigula capital but capital ebadde ku sale nga banoonya ndowooza the right offer and also nga baagala kutunda zonna that is capital bit and kiss etundirako abakozi oba etunda just bonna nga tunda buli kimu batunze buli kimu n'abakozi bayo nasikaali bali baga FM mutuwe moti yagenze before sajja tuyagenda before nga kino kinaa kubeera nga kiformalizing capital yatunze ne Pike watuukira okutunda kitegeeza kyate ekyo there are so many reasons olumu ezimu nga Pike oyo afuna capital mu 1993 after
sanyu ng'emaze because bali bagala kukola lumu emu naye the Cut-Off family bo ne badduka mangu okufuna emirongooti biki ne establishing abapayiki bakyerowooza kakati bakato bakola sanyu wayita emyezi 2 ne pike ne nayingirawo ne capital so from 1993 up to 2026 how many years are those 33 years baba chikubye kale ebiseera ebisinga sometimes priorities sobola okushiftinga sometimes ng'olaba tokyalina passion eri ng'ogamba we nafuna right offer nja kuta ngende I invest somewhere else but not because maybe also but not because capital ebadde ekola bubi mukatale capital yemu ku radios zenyinza okugamba ebadde singa okuwulirizibwa ebadde singa ne business mu advertisement tebadde failed project 91.3 yes capital doza ye radio singa okuwulirizibwa mu Uganda in terms of reach nimbye English what yes singa because ye kasuka wala egenda eggulu negenda luddawa okitegeera kasuka wala and also they have premium advertisers Jojo kusanga zi banks zi insurance zigenda okuwa milioni 3 omwaka webityo so it wasn't about ntibadde ekola bubi and also programming ye badde kyali azinomo kibadde kimugoba waba badde akola bulungi nkugambye abagagga batunda for different reasons kati nga agakani batukani bagamba kabaguzani Aziz not because NMG had become a failure okitegeera so kiddayo nnyo kwaguze abakozi abasasudde nga abatunda capital yasinga okusasula yabasasula bulungi capital asasula kakati kiddayo kwaguze aguze ekiruubirirwa kye ki okitegeera aguze naye agala kubuildinga his empire aguze is a very very ambitious business strategist in Kinkarisa era kini wonawona nawo omusanga ng'omusanze olina okwewooma mukono mugamu oli otya baaba musajja mugezi musajja alina akiri ya business alinganga Azizi is Azizi in making okitegeera se red designer bintu byaguze bingi agenda bikola ate banga yogondi next radio ebadde cha tena picking yes kakati abadde kijadio yagana ebadde tenaba abagaga balina ekintu kino abagaga beba try and error kola kyokoze kiganyo demo fune ekirala weba they never stop okitegeera they never stop so next we gana next radio webe gana kitegeeza owakawalinga capital oba osikowalinga oba osikowalinga bulungi nnyo nti TV abadde successful nti NBS is a successful television setup tukkiriziganya bulungi nnyo Sanyuka is picking up okitegeera Salamu TV kusaidia abasiramu is picking up NBS Sport is picking up so ku TV yabadde alina akatiba aka radio kadde kakyamusumbuwa radio byeyekolera yenga ye bimusumbuye kibola bagambe bakinete eminemmenya kangula ebiri ready ki ye omayawo ye mulungi yagalanye kiri tested musubuzi na NBS yenyini yagisuubula teyakola kuniti yagisuubula ku gundi ku nabeta yagulangu tazimba kipi talina budde ye Man City ye PSG who is the signing on the market nti Kabaskalia nti Mbappe nti Neymar nti Messi PSG jabagula ye Kinkarisa tayagala Douglas Lwanga akola bulungi ku NTV jangu Katsi aliko exposed jangu definitely yanze nachinamu obuzibu before but nategera mu business they are makers there are also others abatwala from those that have made si maker but yatwala ekiwedde n'akijjamu omulamwa yali ali result oriented kyovola abantu ne baakimye ne wobera ng'oli makwi nga gwe muno mwali yagende Canada yani rape nobanga badde akuguze ku buwana n'okuva eri ali mu America nobaguze ku buwana eri myezi mukaga yali biganye genda Zahara Toto ne Anatalia abapaza ku Spark ne waite emyaka emeka nga Zahara mugaye genda tewali okitegeera ye bwatyo sokati yatute capital yagenda ku NTV najyo ba Raymond Mujuni najyo ba Dalton Kawesa Dalton yamuja ku NTV byo Raymond Mujuni timu ya abantu nga 8 beyajje abali mu news bwaba musajja tatwala atazaala agala ngo yes okitegeera ngoli proven yes so
I believe Capital nga yegenda mukolera kuba yebadde kola bulungi, Beat yegenda mukolera badde kola bulungi nnyo, then agigateko NBS ne Sanyuka. Beat endobeso budget babitutte byonna ne programming terina kukyuka okitegeera naye nga womanyi nti nno his hands on kitegeeza agenda kubeerawo okunyeenyezebwa, omuti gugenda kunyeenya, wagenda okubaawo yes kati ku TV olaba bagenda okusuulibwa kubanga eno ku radio kuliko talents zasobola okukapitalizingira bali ku radio ku TV nti lako ono mu kumulaba alaba wano ku TV asobola kutuula wa ku TV ku TV asobola ogenda ku NBS oba waliwo agambye nti bajjako ne bimulema ku TV ayinza ba wa radio there ndi Gaitono ku TV yakolako ko Gaitono naye wa radio naye era ddoboozi lya radio nyo TV teyali mulungi Gaitono mulungi radio kati Beat kuliko Maka Mukunja amuyina neno kusanyuka anaabongeza akasente kubanga Mukunja wadde akanoga eno ku Beat namala najja n'akanoga kusanyuka oba agenda alina okwongerako endobeso ya Beat anagisasula alina okwongerako mu mazima waba takwongeddeko abaali wali wajaga okutongole kyekimu nedda contract yange njira nasanyuka naawe byonna bigenda kyuka kakati awo bigenda kyuka musse yes nchemanyi mulimu abagenda osafaringa mulimu abagenda osafaringa kati already after 5 ebadde kyamusumbuwa okuva departure ya Cats ne nani after 5 Vibe Queen simai Vibe Queen ne yes no yo mchala omuwala yani omuwala Viana Indi replacement ene ya Alpha Times tenanoga bulungi bikyaganye bulungi nnyo nga tozaali nene nnyo naye yes tumuwa obudde tuno muwa obudde ajja kukwasa wala kigo bateekawo abawala sibazi ndo okulaba Viana Indi Tifa Queen Tifa Mneba chaino tusagala basako pressure nnyo bambi tuba tulina obba kubudde lwakuba kati yeetaga baate budde tayina if you fail to impress in the first quarter of the year Tafubia take one Tafubia yateka wero oyo yateka oyo Alpha kati Alpha super chiraka nga Justin Bass wali kati bangamba abalo ne bebegayirira bagenda mu meeting em ne begayirira ko omuntu please leave us bagambani waliwo presenter sijja mwogera bamuga please leave us oli yabagamba nze nawe mutansasula nze kasamu padres nti nkolera wano kakati eno lishafu agenda kubatwala bonna kati badde manya emirimu gyaweze abadde tasobola kusanyuka yingira nawulidde by August ekyambe ekijja Allah akbar subhanahu wa ta'ala bagenda kutemaawo ate ayongeza radio station kutidde entertainment wano kusanyuka sanyuka kuba yesingo FM nayo teyazeeno yazzeeyo ne Capital ne Beat ezo radio satu atate mabaji agenda kusana kutemeena alete talent season kuba zine satu zina talent eziri much better nieno wali abakozi bameka Capital ina abakozi bameka Beat ina anti kati omukozi omu wa Capital for the years abadde nachadi there abagattagatta omulengo gw'abakozi nga mukaaga Samuel omaliriza mzee Makona Makona akyaliwo Makona mukozi Rebecca Jingo mpozi naye wa Beat Rebecca Jingo ba radio era sana TV ne bamuleko oyo ye jasigalawo Rebecca baluwa ya Rebecca ogimanyi bamuleke oyo akyabakolera ne kati abasinga bayi bakusanyuka nakacyo akyaliyo nakacyo bangambye saawa yonna ne Priscilla ye yakiddukamu ngobudde bukyali namoti yes namoti nakiddukamu but it is good for kin kadima ali kuki bangambye naye saawa yonna kyambe kyamukamwana I don't know how true that is anyway gundi anonya YouTube gye batunda ani ona yali akolanga ne kadima yani anonya YouTube naye yalina YouTube channel ye twagiraba akolera yankyazanga nako kati bambi bali mubwe yaliikirivu baba balesesebwa abapya ewako kimanyi abakadde beberaliikirira Capital nasigaza amaanyi gebadde nago Capital ya amaanyi nnyo Capital radio esinga amaanyi y'oluzungu anti wabaawo ekigendererwa nga bamulese mukuba mujjawo mu katale ate yamutaye mutadde mu ssente kuba abakubera nga amugize bugizi naye yamwegulidde yes talabanga kooli n'ateeka mu ssente mbu amusule gundi next day teo ate kati byonna byonna sala zino nayo okuba ade competitor mu katale
Ngokumujjawo olina mugula. Kini simusuubira bwatu Kini is a very business oriented man. He wants results. Kyabataddemu ssente ayagala zikomewo. Yes, and I applaud him as a very business ventured man. Yes. Yes. Aleka alina okubeera nti no bali n'okubeera nti no kati mu Uganda wetugenda mu ababali mu media gwe tulina. Kuba kati zino tukubuulidde bananyini baazo baabo ba Rostaram. Rostaram Aziz beeri. Olabira ddala nga media house. Definitely. Building the empire ye. Big up on yourself. Definitely. Building the empire. Badduku yagoba baki. Marketing. Jaka Dioku bali ya commission. Bali ya kickback. Kickback. Bali ya kickback omusajja. Kirabika. Kubanga n'omusajja nyine ekitunzi. Kitunzi. Kini is a marketeer. Dioku yagenda nga omusajja agerokera mu bitabo bwate ngala nisezo ngate zaatu nga Dioku yazitwala. Aga va ku ministry ya health. Yes. Vaka awonza inogenda awonza zikimayo. Yes. Anyway. But he has aina biggest turnover ndoza mbakozi yomu kubasinga bagoba. Agoba businessman. I know. Oyagala ojjawo olyabulika wewo. Kati mutuufu. Anti kiba kiddayo eri. Kini mutuufu. Kati kiba kiddayo eri abaweebwa emirimu. Nti chovolaba nti bajja okwetera offer nti ogenda ku next media ngansova boy n'otunula muno gamba waliyo job security. Solo okufiirayo. Noga why kansigala wano badampa milioni 2 wali badampa nnya naye nsolo bbeera wano n'enkama. Kati business job security eyo. Ejira bangi ne batyamu. Kituufu. Ne batyamuko. Olina okubanga oli kasazo nnyo bakanale mugume. Ba Samson Kasumba. Basa awo bayagalako kuno okumugamba nti abaguze ku shares. Nga balaba bamuzaala naye ng'atebo mukulu n'agamba mmwe. Sabo Samson Kasumba yagamba talaba ye teyeeraba kubanga asobola okwetandikirawo omulimu. Yewe yagamba ku Twitter yayina kukolawo paka kufa. Yabagamba nze ngenda kukolawo. Inagamba era wanaba kose bafunenga yakakeeka bajjanga mukulula. Bali bagamba nti tuviire. Yabagamba nze siva wano. Yamugamba naye akozesanga olinga muzaala. Nagamba doesn't matter. Siva wano. Samson Kasumba ne Kagwanjala. Kagwanjala yali kuki? Kagwanjala yagamba nze nesonye ebyobufuzi kukolera kalisa paka kufa. Siva wano. Kati abo bakaguje balinga basatu. Kanale mugume. Samson Kasumba ne nani ne Kagwanjala. Assets za amani basajja be nnyo and they also bring in results. They bring in results ekirungi. They are effective. N'omukyalo oli tuhayise. Tuhayise naye ali awo. Tuhayise ali awo waliwo n'omukyala gwensinga okwagala omweru. Ani? Tuhayise yagenda. Nzijukira sinza wakana gyokola. Kyakolera tumalirize muganda wa. Yes, so bwekito wekitambula sibweto wetambula tuli ne Jaden ali ati abanna. Jaden amawulire gazze olunaku olwaleero ku X waliwo omuntu amubise ku X. Yes. X batetera ku banjwanju. Anti kati kasabagalawo Facebook banji nya baddukira ku X ninga products za Facebook ba Trevor. Bawa amawulire amafu. Trevor online bali ejo batusongo. Bajja abayitirivu. Bajja ne benyiga ogero kulaba tweet eno nga bagamba nti Jaden yafudde nga bamubika. Naye mbadde nyogerako ne Kasuko ku macha ne mugamba akubeyo ku essimu kuba bali basemba okwogera naffe kunaku nga nnyo emabega. Nga Jaden kenyini yayogera because operation yali yaggwa nenga womanyi stabilizing ebeera nzibu. Yesuka naddayo ku hoteli ate n'atabuka ne bamuzaayo n'alapsinga ne yagamba katika yamusigalize ddala. Yasamawulire gavuddeyo nga gamubika naye tuzzeemu okukubayo ku ssimu nga bagamba akyali mulamu. Akyali mulamu. Naye statement era yeraliikirizaamu omuntu ogamba nti akyali mulamu. Kitegeeza nti so tuba tulina kusaba nnyo. Asigale nga mulamu ata stabilizing. Abantu bafunira wa. Mulimu abamu nga naye agafunye nataga verifying. Mulimu abalala nga kimukolera. Waliwo omuntu yefunyiridde omuzo gw'okubika Vijje Junior. Adekayo ambulance eyensambya nabika mbera ndi awo ngesimu enkubira. Ntambi kituufu Junior. But why? Anti njagala tegeera kiki? Likes. Olonofunira wa. Bangoberedde kintu kyetaddeyo bakigoberedde. Abantu balina attention gundi
disorders ezo yata ntubera nga they don't care. Buli gyokoma okuba amawulire amafu gyokoma okudamejinga brand yo anti abagakola anti bosi sibe aba brand bebana abanoonya nti ninako entaddeyo akatambudde kakubiddewa sibe bano nti omuntu ova ku brand yo ntangi anti yabafuna lwabisasamaza anti byebyo ebiganalinze nambazi ze wabivaako abaagwa yes nga kimukolera ate nga gonna kukimanyi sakozi nti no mu society mwe tuli mulimu abantu era bagoberera abantu abo naye nga mu society entereevu olina mukansolinga n'omuggyako follow naye basigala bakyalina abakola ki abagoberera naye nga mu bumpimpi nga mpunzika mbasaba bannange mugende ku mukutu ogwa Munnayuganda 256 mulabe podcast yange naleese omusajja Musa atagenda. Musa agamba ki? Tuyinza omussaayo either leero ekiro oba enkya. Si yali mu Vivian Tenda. Yamulimu ne yamusuuza. Ne Shasha Bright. Namuzaalamu ne yamusuuza. Shasha yamuzaalamu. Wabimubuuziza. Sabi mubuuziza naye mbimanyi. Omusajja yavuganga zi Brabas kati avuga Lumion. Omusajja yayinanga amayumba gonna gagenda banka zagatwala. Talina wadde kyalina wadde kati. Sente za mugwako ani yazimujjako banka mabanja. Musa atagenda talina wadde kati ebina nenda uli abyalimu akapapula nakamubuuziza n'akawakana n'agamba agenda nga mu disciplinary committee ya FUFA tebyalimu yabiwakanye. Waliwo abamafia bamukuba oba agambye yagamba nti omupiira gwe gwatwala sente ze football he invested in a lot and got nothing in Wakiso Giants. Nti FUFA what that a lot of money that he needed to invest in football. Yali akiinvestingamu yali alo investment zibamu loss negundi yagamba ani yamubba sente ze teri yazimubba talina gwe yekwasa nti yabbibwa. But what happened? Bad decisions, business bad decisions. That was bad. Yes, but he was a billionaire, we all agree. Yes. But right now he's a shillingaire, he's a what, a 1,000 there. Musajja bambi embeera sinungi, but I believe Musa oyo ku bwongo bw'alina he will bounce back. He will totally bounce back. Musa mufunyi ajja kumala ddengu yagambye byakola yaziyo mu bintu byasomerera. He's a statistician. Been a bookmarker abagaba odd. Top bet. Yes. Era allegation abamuwayiriza byava eyo fixing emipiira nagamba tayimba kubanga fixing emipiira FUFA bino be disciplining biki yampita emirundi mingi obujulizi nga teyabuleta. Bad Black na ulinda agamba nti Magogo yakola atya Magogo nti ye wa mutwalo ekiwaye ekyo kya dola abawala ba BBL tasuwinga abantu anti bya mirundi ebiri. Waliwo abantu abamu mu bulamu bw'ensi Magogo oyo omu ku bantu aboogeddwako almost everything nga tewali kye batamwogeddeeko. Kati obutuufu n'obutali butuufu nze siyinza kukulimba okitegeera kati oluusi naye nze musajja watumulaba na muntu omu mami naye anti ate obuzibu bwa Bad Black bw'alina ayogera amazima. Bwe buzibu bwa Bad Black ayogera amazima. Mama Jona yagambye nti Magogo yakola atya? Mama ekiwayawayo ekyo akiwa abaana ba BBL awo ekyomutwalo bakisatu kirabo ne beeyagala ne bakola shapes ezo ne yeeyagala. Nze sibimanyi kubanga nze omuli mumanyi nga Ssaalongo Ntege ali eyo yeesaza akajegera agambye kyagenda okukola Bad Black. Patrick Ntege yagenda mwamba yagambye Ssaalongo omuntu awayiriza nga Bad Black awayiriza atya mukama wange bw'atyo anti agula mbwagula mukama wange asobola. Magogo tasobola Patrick Ntege yabiganye mfumbo naye anti Bad Black yagambye ali under house arrest tayinza mutya nyine mu mwataba ebikereka bitembe enju. Era Ntege is coming for my friend Bad Black. Bakwano ba Magogo Duke Mwesigwa bali no beesooza bawaliza atya boss wa Allah otalaba Duke omanya Magogo tali wala Magogo laba Duke Duke abeera n'ennamba z'abaana bonna abamalayo kati enaku zina atitira na bugambe ti mumula mulungi Allah
atitira ne wumula mulungi chemu bibiri wumula mulungi ya single prison chemu bibiri wumula kale wadde wumula mulungi ya prison mulungi nyo back trace walo mulungi akwataganya wane Duke bwatyo aludde mbwa kitunzi marketeer mbiye manager we managing talent chi ya mulungi ogiro otinti bwolya bugi wera Duke mwesigwa Duke mwesigwa yeta kisitu kirabo katale yamuleta nali ndi awera nga nkubaka era Duke nedduka Duke gundi Katrina lyali naawo Duke yali mufunira ndi wana bajja kukola era wakola bwaba mukwano gw'amagogo mukwano gw'amagogo then Bad Black ono yetaaga onoonyerezaako ne Bad Black kyemmanyi talimba ayogera amazima mangi alright so banenge mugende ku mutimbagano gwa Muno Watch ku www.munowatch.com kaserika I will find you twakamaliriza abantu bagamba kawedde Junior yakakubya olukumu mutwe n'akamaliriza naawe Junior teyakomyawo yabakoledde ekitundu ekyokubiri kya Mortal Kombat mugende muberenga mukiraba yakoze do not enter mu abanyumirwa horror mugende muberenga mugiraba then kafini kabaita Hunt okuyiga kabakolea kanyuma kalungi nnyo sako ne Pitfall ne Wild Flower nayo seri ya bitundu biri 10 ejja kuberanga ebanyumira bulungi nnyo ne Most Dangerous Game nayo seri kweri ku mutimbagano gwa Muno Watch bije Emina yeje ali bulungi nnyo akoze ka Pressure Hoppers ne The Last Stand of Ellen Cole je kali bulungi nnyo sako ne Deep Water bije Jovan Vije Tom kanda bichi ayina inayo series I will find you Jack Ryan Night Agent ekyokusatu bije Ice P musajja wange ayinayo Kraken ayinayo Nomo ne Balini sako ne ndala Kevin Chris Sweet Danny Disami Ivo Ismat Little Tina abalala vije Ulio ayinayo chi William Tell ne Medieval so mugane ku mutimagano gwa Muno Watch ku mitwalo 3 jokeje ya Uganda you subscribe with us kula films enjogerere mba vijes ba Uganda ku masimu kwetuli and that is the first step you have to take jesimu you downloading application teka email teka password yange eri Arsenal never win Champions League kuva unajiteka mtechuka nga 2016 era tiyakyuse kuguno muliga PSG but you can find any other password no jiteka sakone ku smart TVs kwetuli mitwale 3 ate omwezi ogujjo ogwa August in fact July ononga gwa tutandika local production yes era I'll be in negotiations with so many local content creators to negotiate and see that we can showcase some of your creatives kusaidia fe ku Muno Watch Beaver Organic and Natural Health Products yali Dr. Richard Senjobe abatumiddeko nnyo abagamba wagwan mugamba mutya muli mutya no ye ajanjabisa butonde ku ndwadde zonna zo wali owulidde pressure sukali ndwadde za magumba abantu abakulukulu mbani ndwadde nnyungi kakulu asomba azijjanjaba abaana abato ndwadde za abato nga yomuzimanya azijjanjaba endwadde zo mu kisengeza abami n'abakyala nazo azijjanjaba naye ekyenjawulo kyenyiza ajjanjabisa butonde tewali side effect wadde nobera nga oterera nga ataku supervising paka wowonera ddala alright so nga bwekityo bwekibadde ekintu ndowooza omusajja wa TV nina omusajja wange bayita Go Fix Electric Services yanguza TV eno